muganda waffe simanyi byampuno bagamba nange byalidde bakitaweeke yanywedde Namibia etamuli Luganda nali ndowooza Germany mu bigambo Katikkiro bye yatugamba naye Namibia abaana mmwe omutima guŋŋamba atali bulungi nga kye ŋŋamba nti mwongere okwogeza eddoboozi erimu ate nga lyamwanguka nga mulwanirira ensonga zaffe. Omulembe gunsobedde basebo kuba kucyangalanye nnyo buli wamu ddala nsobeddwa nga tufe ensonyi be n'abavubuka tugatteko abakadde guno omulembe ki kale mulembe ki buli omu yeekolera bibye nga bw'alabye. Mbalamusizaako era ne mbaaniriza mu kitundu kyaffe kino ekyokusatu eza programu ezirondoola Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwaffe Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi owookubiri ononno nga ye Sserulyo Lulanda Ffumu lyebongera mu Bwengula Mufumbya Ganda n'antabalirira Batyabi Kyukyu n'antawetwa oyo Empagi Sseddugge ey'Obwakabaka bwa Buganda. Mwebali nnyo mwenna abasobodde okuteekayo amaloboozi gammwe ku lw'okulwanirira Kabaka wammwe. Nateera mu kitundu kino mbeebaza mwenna ababaddewo mu bitundu biri ebyasooka mwe twakoowolera abantu mwenna nti nno oluvannyuma lw'ebyali bibungeesebwa nti nno ali mu nsi eya Namibia ti olunaku lwali bakomyewo tunoonya abantu 2,000,000 abagenda okumwaniriza. Olwaleero kino kitundu kyakusatu ekyebyo ebikoleddwa ffe abantu ba bulijjo abakopi bannannyini bwa Kabaka mu kubanja okutegeera embeera n'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka waffe. Programu y'olunaku olwaleero ya kisajja kikulu nnyo era omuntu nga mutoototo mu ntegeera y'ebyobwakabaka nsaba olwaleero ebirowoozo ebigenda okuyitira wano byalinyiiza abanene mu ggwanga n'abakulu naye ate ebyo nga bwe nkugambye bwaddene ligambwako bannyinira ebifo by'obukulembeze birina kubeera nga bituulwamu abo abakkiriza okuwuliriza emboozi ez'okuwabulwa saako n'okukkiriza amagezi agavudde mu kuwabula. Twakiwuliddeko nti nno waliwo abakulu abateekateeka okukusa Kabaka waffe bamugye mu nsi eyayogeddwako mbuti bulijjo mwali ey'eddungu ate bamutwale ewalala olw'okuba wano twatandise okumubanja okuva mu nsi y'eddungu. Bingi nnyo be tugenda okwogera mu programu y'olunaku olwaleero naye nasabibwa abakulu bensinga okwebuuzaako mu ggwanga lino nti bwe tubanga tutandika programu nkozesenga media choice nkozesenga omukutu guno gwe muwagidde okusobola okuyisangawo essaala esabira omutanda ng'ate bwe tubanja saako n'okuteekawo amaanyi okulaba nga atuddizibwa mu nsi yaffe mwennyini eyo mwe tumulindiridde looza mweteeseteese bulungi. Essaala esabira Ssaabasajja Kabaka mu mbeera okuvvuunuka embeera gy'alimu egenda bweti. Ayi kyetonde Katonda namugereka w'ebiramu byonna era alina obuyinza amaanyi obweyimirize n'obusaasizi tukusaba otukuumire ekisiikirize kyo era ng'ono ye Edward Ronald Frederick Kimera Muwenda Mutebi owookubiri ono ye Sserulyo Lulanda Wangotabuukira Walungi Empagi Sseddugge Kafumu ka Muwunda Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwaffe. Ssebo tukusaba omunyweze mu mukono gwo ogwa ddyo era tukusaba omugye mu bulumi obungi bwalimu omusuuse obulwadde obumumazeeko emirembe era obulwadde buno omusuuse obulwadde obumumazeeko emirembe obwatuuka n'okumuwaŋŋangusa okumutwala mu nsi z'amalungu. Muyiweeko amazzi ag'emirembe agawonya addemu okufugirako abantu bo. Kino kye tuddamu bwe nkimaliriza tukiddemu omulundi ogusooka. Ayi kyetonde Katonda wonya Kabaka waffe mukiddemu ogusooka. Ayi kyetonde Katonda wonya Kabaka waffe mukiddemu ogwokubiri. Ayi kyetonde Katonda wonya Kabaka waffe mukiddemu ogwokusatu. Okay. Oluvannyuma lw'essaala eyo ng'ewedde kantandikirewo mangu ddala programu eno. Amaloboozi gaayitingana nti Ssaabasajja Kabaka waffe ali mu nsi
ensi ey'eddungu eyitibwa Namibia. Abantu abasinga ne tutandika okubagana empawa saako n'oku abamu okwetemengalike kwewa ebintu by'otajja kusobola. Abasinga ne batandika kututiisatiisa oluvannyuma lw'abakungu okuvaayo ne batandika okugamba nti yonna gyali tusobola okumulambula. Twakitegeerako nti nno yali afuna obujjanjabi e Germany era tewaliwo Muganda yenna yalina kwemulugunya kwonna ku bujjanjabi bwonna buweereddwa mu nsi ey'e Germany. Nateera ekitundu ky'e Namibia kye kimu ku bitundu ebyafugibwa mu bafuzi b'amatwale nga kifugibwa Germany nti nakati bw'okirondoola n'okukitunuulira Abajamani bakyayinayo nnyo influence oba kiyite bakyayinayo nnyo emikono gyabwe mu kuddukanya eggwanga eryo. Ne tukiwulira nti Ssaabasajja Kabaka yali atwaliddwa mu ddwaliro eririko abantu nti eddwaliro eryo lyali ly'abantu nga baliko obuzibu ku mutwe kye tuwakanya twasitukiramu okugenda okukoowola kw'abo ab'ekinnansi abakola ensonga zonna ezeetoolodde Ssaabasajja Kabaka. Neeyanza nnyo abantu mwenna ab'obuwangwa abalaba puroguramu zino ne mutubuulira era ng'essaala buli wamu zaatandise dda. Kyolaba ekyo bannaffe abawonya mu nkola ey'eddiini eyaffe ey'okuwanjagira kyetonde Katonda woolabyawo batandise dda okugabula ebijjulo eby'enjawulo ng'era bw'olabaawo ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bo baakitandise dda. Fenno saako ne Kabaka w'emyoyo oyo nno bwe bafuga obwakabaka bwa Buganda nga saawa eno be baliko bw'ova ku Ssaabasajja Kabaka Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi ow'abantu ate tubeera n'ow'emyoyo twagenda mu lusozi Namuganga twebaza nnyo mmwe abaawagira enteekateeka eyo. Kaakati tugenze wali ebyoto bya Ssaabasajja Kabaka byonna nga twetaaga obiteekamu olukuma olw'ekyoto mbajjukiza nti Ssaabasajja Kabaka n'ensi eno Buganda ya kitangaala. Buli wamu wali ekitangaala era kyova olaba ne mu madiini gano ag'abantu abaava e Bulaaya agabaaleetwa e Bulaaya bwe baba tebannatandika mmisa zaabwe oba okusaba okwenjawulo bateekawo kye bayita akabaane abasinga bateekawo emisubbaawa akabonero k'ekitangaala. Ne mu buwangwa obwaffe mulimu okukuma kye bayita ebyoto bya Ssaabasajja Kabaka ebyali byazikira byonna mbakoowoolako byonna tutandise okubizzaako omuliro. Naye ng'oggyeko bino ebisigadde mbakoowoola mwenna okuwagira ekyoto kiri Namutayiika kye mugenye gyejo balagako ekitundu ekyo nno nga waliwo emiti egy'enjawulo egy'ebika eby'enjawulo egigendako. Nsaba muwagira enteekateeka kubanja kwetaagayo katono nnyo okumpaayo ku mafuta n'okungulirayo olukulumu nga kyonna kiyinza okummalako emitwalo 36 okusobola okuwagira embeera eyo n'okutambuza abo ab'ebyobuwangwa abasajja abakadde abakwatibwako okubavuga kumala kiro kiramba kubanga enteekateeka ezo zirimu ez'ekiro zirimu n'ez'emisana okukuma ebyoto ebyo saako n'okusala amayanja okugenda mu nkola ey'obyobuwangwa. Mbajjukiza ebintu bino ebisinga naddala bye ebikolebwa sibiraga nnyo mu kamera mbalaga gye tulaze okubawa obujulizi kubanga amaaso g'Omuganda nabagamba gali mu ngalo. Wano nno mweyambe ne mukunnyonnyola kwe nasembayo okubannyonnyola omulundi ogwayita nti nno bino okubiraga mu kamera ebisinga ababibba n'okusaanyaawo amaanyi Obwakabaka ge bulina okusobola okutulinnya ku nfeete bo babimanyi babimapinga dda buli lunaku bagenda batiikinga kye basaanyizaawo. Kakati nze okubibalaga mu kamera kintu kya lwatu mwe abatamanyi biki bye babba musobole okubitegeera era musobole okubirwanirira yonna gye biri. So mbakoowoolako ekyokulaga ebintu bino mu kamera gwe mulembe oguliwo kubanga bo babigenda mu nkukutu ne babitunda mukaayana bamaze okubitunda ng'ebirala babibbye nga ne bye boonoonye babyonoonye. So kati gunkakatibwako nga gwange asobole okumpagira ng'ene mbalaga ebifo bino byonna wano ku Media Choice musigaze rekodi mutegeere nti nekyolwanirira kiri luddawa kisangibwawa kubanga be muti okubiraba nti nno banaabisaanyaawo already bo babimanyi era n'enkola yatandika dda myaka gye mutamanyi okubisaanyaawo. Eyo foolaba nti n'Abaganda tutuuse kweyo embeera Kabaka n'ava mu nsi eno nga muli eyo mwebase abasinga temumanyi kyakkola mwali badde muyina kye mukolawo naye obuzibu muba temuyina mukulembeza asobola balidinga kuba be bateekayo okukulembera bo badda mu gwansimbi muba temumanyi kikyakukola kuba balina obbagayidinga badda mu kwekubagiza nti ffe Kabaka yatusuula abamu n'abaazaalibwa mu butonde nga ye kyalina okukola alinda asooka asasulwa essente alyoka akikole. So ne tubeera abaswavu ffe abamu abasobola okwewaayo tusobola okwewaayo ne tukola ensonga eyo. Kaakati twategeezebwako nti Ssaabasajja Kabaka mbajjukiza nga ntandika puroguramu eno nti ebigambo bino nakoowodde ku bantu bokka abasengejja era n'oyo omuntu alowooza bino byakukoonera ddala kugumba kwennyini eri abo bw'oba tosengejja ojja kunnyiigira ogamba omusajja oba namukola ki
naye nja kukoonako asengejja ajja kukitegeera nti nze nga nze Mwanjuzi nyina ttiimu ennene nnyo emabega ekola kunoonyereza n'okumbuulirira ebintu ebimu. Nze ndi Mwanjuzi abeera wano mu production kuba ebintu bino mu studio yange mbeeramu okweproducinga amaloboozi ge muwulira saako n'obbanjulira bino naye bibaako ttiimu engazi ekola research. Program y'olunaku olwaleero nga ntandika program eno nyina ebintu eby'essimba bye ngenda okutandikirako musobole okubitegeera ng'oggyeko nga twakava mu ssaala esabira omutanda Ssaabasajja Kabaka waffe nyina ebintu bye njagala obbayisaamu nga bya kintu kikulu bye nasabye nga muntu mukulu yekka ajja okusobola okubitegeera tusobole okubikwatako. Ensonga esooka buli muntu yalibadde musanyufu nti Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga erimu eggwanga eryo eryogerwako nti ate omukulembeze aliyo nga ye mukiise akiikirira Uganda mu ggwanga eryo ate muganda wa Ssaabasajja Kabaka. Omulangira ayitibwa Prince Joseph Ndawula oba omulangira Joseph Ndawula oyo nno mu ntumbwe za kitaawe wa Ssaabasajja Kabaka Muteesa II Ssekabaka waffe oyo nno mwava nga sinaba kugenda wala eyo point emu tugenda kuzikwata mpola muzitegeere era okutegeera point eyo kambalage bwe tuyitako ku mutimbagano nga tulondoola abaana ba Ssaabasajja Kabaka ono yenno kennyini nga muganda we ambasada wa Uganda Namibia muganda wa Ssaabasajja Kabaka omulangira Joseph Ndawula mu baana bonna ndowooza mulaba Ssaabasajja Kabaka mwali mulimu amaama baabwe saako naki ekigambo ky'Oluganda mu mpabuli maama wa Kabaka ndoza ayitibwa Namasole bamaama baabwe saako so ono yennyini gwe tugenda okwogerako muganda wa Ssaabasajja Kabaka. Temulowooza nti kyalisanyudde omuganda okubeera nti nno Kabaka ali mu nsi omuli muganda we nga muganda we yatwala ensi n'okusinziira ku ggwanga Kabaka mwalina obwakabaka ekyo kimu naye tekyatusanyudde era ffe ng'Abaganda tukiwakanya. We think the Kabaka is safe with us. Kakati ekyokubiri mu ggwanga lyerimu ate ambasada w'eryo eggwanga mu nsi yaffe ate naye muganda ate nga mukwano nnyo gwa Ssaabasajja Kabaka muna bizinensi omugundivu amanyiddwa Sir Kirumira Godfrey omwami Kirumira Godfrey oyo nno nga yambasada wali eggwanga erya Namibia ene waffe. Kakati tolowooza nti kyalisanyudde Abaganda okubeera nga Abaganda babiri be bali in charge nga Kabaka gy'asobola okuwummulira naye nteekawo point ku bintu bye tugenda discussing olwaleero. Abaganda si basanyufu. Baganda think their king is safe with them. Abaganda balowooza nti Kabaka waabwe ali muwa safe ng'alina abakopidani abakungu abo benjogeddeko ababiri omuli ne muganda wa Ssaabasajja Kabaka ngenda babuulira ekyo kimu. Ensonga ey'okubiri ngenda kubateerako akatambi ako mulaba akatambi ako keko omutaka Muteesa Owengo ng'awasa omwezi gumu emabega abakungu ab'enjawulo baagenda mu bubaga obw'okwesanyusa ng'era bw'okirabaawo omukungu ow'ekika ekyengo yabadde awasa. Eyo nayo point yakubiri nabagambye ka programu kuno k'abantu nga begenderevu mu ntegeera era nga k'abantu abatanguyira nnyo kububuuka mitwe bwe tunaakamaliriza nga mukawuliriza mujja kategeera. Kyengenda okuddako okubalaga nga ntandika programu eno by'ebifaananyi ebifaananyi bye mulaba ebyo bye bya Nnaabagereka w'Obwakabaka bwa Buganda ebyo kati saawa eno kyaliko nategeezeddwa nti kyaliko mu Amerika n'abaana abatoototawe mulaba yabadde nabo n'ennyambala ndowooza mugirabye ebifaananyi bya Nnaabagereka ebyo. Twagala nnyo abasajja abakulu okubakowoola okujja ku vidiyo eno mutubuulire mmwe bw'obanga olwadde mukyalawo ng'ate ye agenda ku mbaga na bubaga kikuyisa kitya. So nno ffe nga point yange enkulu we tugenda okudiscussinga tutuuke wekyo ekyokubeera nti our king Ssaabasajja Kabaka is more safe with the bakopi than the bakungu. Ssaabasajja Kabaka waffe tulowooza nti ajja kubeera mu mbeera nnungi ng'alina abakopi abawansi okusinga abamwetoolodde abakungu abanene nnyo mu nsi eno. Ekyo kyakubiri. Njagala okubategeeza nti emipiira gy'ebika gigenda mu maaso ako nako kakulu era okubategeeza nti n'ekirala amawulire agawuliddwa nti abataka bagenze wa President Museveni okulaba engeri ki gye beebuuza ku mbeera Kabaka waabwe mwali. Abataka nga bagenze wa Museveni President w'eggwanga ng'ate emmengo waliyo olukiiko n'abakungu abayina aboogezi ba Kabaka abayambi ba Kabaka abakwatira Kabaka ensawo abakuuma Kabaka bonna nga gye bali abataka ne batuuka okugenda ewa Museveni. Eyo nayo nsonga tugenda kugyogerako mu programu eno. Ekirala nategeezeddwako nti nga 16 Juni 2024 abantu b'ebulemeezi ab'eruweero mwayitibwa minisita w'ebyobulimi mu Buganda
nti muyina omukolo gwe mugenda okukola oba kujaguza ki era nga babayita abantu beruweero abalina olubiri lwe bamunani Ssaabasajja Kabaka mwatali kakati musse wansi ebikola mugende mwanirize Katikkiro eruweero entalaga gy'atalaaga nga ne ku mukolo guli ogwamuteesaasira gwembalaga wano yaliko nga y'omu ku bagenyi abakulu ne mu ekereziya yaliyo okwogera ebigambo eby'enjawulo Kabaka waffe waatali ebintu bino mbibakuŋŋaanyiriza musobole okubanga mubitandikirako. Okay, ekyo kimu nga ngenda okubanga ntandika programu eno ngenda kutandika n'ekintu kino biri byonna mbibalaze era bibabeere mu mitwe nga tutandika programu. Ekyokubiri bwe twabadde tukola programu za Ssaabasajja Kabaka abantu ab'enjawulo baazirabye okuva okwetooloola ensi yonna ab'amawanga ag'enjawulo naye naddala Abaganda abasinze okuwagira ensonga eno naye mwavuddemu omu gwe njagala mpiseewo nga ntandika programu eno. Omuntu ayitibwa Ochieng Deogracius 5738 Ochieng Deogracius yampeereza ekibuuzo kino era nga wano wennyini ku mutimbagano gwate ekyenjawulo wano wenjagala nkikuddiremu tulyoke tutandike programu eno kubanga walibanga bye tutambula nabyo oyinza obutabitegeera ng'ate twetaaga ffenna tutambulire wamu oba gwe Ochieng kubanga nzijukira Kabaka yayanirizaako mu lubiri lwe twawulira nti waliwo omukwano ogw'enjawulo n'omukungu ebiseera ebyo yali ayitibwa Daudi Ochieng naawe gwe Ochieng Deogracius njagala ekibuuzo kino nkireetere wano Ochieng okitegeere ku Bwakabaka bwa Buganda. Daudi Ochieng aŋŋamba mu Lunyanyimbe mu Luzungu kankaka stop wasting your time lekeraawo kwonoona obudde bwo. Let me ask you one thing kankubuuza ekintu kimu. Bagandas have been dying in very unclear circumstances. What has your Kabaka done? Ti Abaganda badde bafa mu ngeri ezitategeerekeka Kabaka waakozeewo ki? What has your Kabaka done? Buganda may be better off without your Kabaka. Ti Buganda esobola okubeera nga nnungi nnyo awatali Kabakawo. Better off without your Kabaka. Nti no Kabaka Buganda esobola okubeera nnungi nga Kabaka wange taliiwo. Ne muterako nti await a reply in our next program. Daudi Ochieng Deogracius mbadde nkujjukiza Daudi Ochieng yali mu lubiri. Kakati Deogracius ngenda kuddiramu wano bumpimpi yokenzireyo ku programu y'omutanda. Kambabuulire. Ngenda kukozesa ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka wabuuziza nti Kabaka wabadde luddawa nga Abaganda bakwatibwa. Obubaka obwo bubwo specifically Ochieng Deogracius mbuweereza ggwe era nga bwe wansiseesise n'onsunaasuna kambukuteerewo ate ndyoke enkomewo tweyongere maaso ne biki bye tugoba nkakasa ojja kuba otegedde bulungi ku kibuuzo kyo kye wabuuziza. Omwaka guno tufiiriddwa abantu bangi batugenzeeko ate mu ngeri etetegeerekeka ogenda n'ofuna amawulire nti ono afudde wayitawo ennaku bunaku omulala naye era ng'agenze. Naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kittabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo kubanga nsandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalubo. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Okay. Obubaka obwo ndowooza Deogracius Ochieng obufunye bulungi. Bwe bubaka obutono ennyo bwe nkujjiddeyo ku bwa Ssaabasajja Kabaka buli mulundi ogukolebwako ensobi ku Baganda naddala Abaganda abazze bawambibwa n'okuttibwa mu ngeri ey'enjawulo. Nkujjiddeyo obubaka bumu ku basigwa agenda okumalako programu eno obutwali. Kabaka waffe eyo yokka gwe twasigaza okulwanirira Abaganda
nga n'abantu bonna babalyawo obukulembeze tewali avaayo kuvumirira. Ssaabasajja Kabaka yoyeka gwe tuwuliriramu ng'era Deogratias Okyenge ojja kukitegeera nti ffe essuubi lyaffe lyonna ery'abantu baffe bonna ababula tetubabanja Kabaka kuba talina gwe yali awambye nedda, tetubabanja muntu yenna ali Mmengo nedda, tubabanja abo ababawambanga mulimu gubadde gwa gavumenti tosobola gubanjiza Kabaka. Naye newankubadde nga eyewe ez'omumba gwe bazikuba nange newaddeyo nkuwa ekyunnyonnyola ekyo bw'oba obadde togoberera genda nnyo ogoberere mukama waffe Ssaabasajja Kabaka era mukama wo kubanga ku biseera bya Daudi Okyenge era nkujjukiza bulungi nnyo ebyakolebwa nabyo bigoberere engeri gye yayisaamu Okyenge munno mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka kutegeezako nti Buganda kitegeeza Buganda tebusosola ne bw'obeera Okyenge naawe oluwaddembe okwegatta ku nkola etambula oleme kubuuzanga bibuuzo bwe bityo kubanga eno ye Kabaka ayitibwa King of Uganda ayitibwa King of Uganda ffe bwe tutyo bwe tumanyi ye mukulembeze ow'ekiwayi obanga eggwanga erikyasinzeemu abantu abangi. Kakati Daudi Deogratias Okyenge nkuzizza ebbali okwo kwe kubadde okunnyonnyola kwange ku kibuuzo kyo kye wabuuzizza. Kale nsaba Abaganda munneegatteko ekintu kino si mu bubi kubanga newankubadde nga buli muntu awasa walibaddewo akaseera nga Bayibuli bw'ekyogera nti wabeerawo akaseera ak'olutalo wabeerawo akaseera ak'okusanyuka wabeerawo akaseera ak'ennaku ne wabeerawo n'ak'essanyu. Nze ndowooza nti nno jjajjaffe Muteesaasira w'ekika ky'Engo ng'era bwe wagenze mu kkanisa ne bakugatta nkakasa nti eyo gye wagenze ng'osuubira nti nno Bayibuli esomesa ebigambo ebyo nti Bayibuli yennyini mwe wawasirizza egamba nti Kristo bwe yajja teyajja kudibya mpisa za nsi wabula okuggyamu ebibi okutereeza okugumya okunyweza ebirungi nga bw'atambuza n'ebibi nga bw'ajjawo n'ebibi. Mu Bayibuli ekyo ekigambo kyali kutegeezezza nti ekikolwa ky'okuwasa Yesu kirungi naye wabeerawo akaseera ak'okunakuwala ne wabeerawo n'akaseera ak'okusanyukira. Jjajjaffe Muteesaasira embaga yo teyabadde mbi naye omwezi guno gwe nnyini nga mukama waffe kennyini oyo bwe mukulembera Obwakabaka n'ab'ekika kyammwe eky'Engo eyo yennyini gy'ayambala era gy'alinnyako wano wennyini engo etataagula oba Ssaabasajja gwe tuyita wango tabuukira walungi kaba buli lwabuuka nti abadde andidde gwe wasazeewo okugenda kukola embaga si kibi era temunkwata bubi nti okuwasa kabadde kabonero kakyamu nedda naye tayimingi tunyolwa nnyo nga mmwe mukola mikolo kulya masala saako n'okukola ebintu ebyewuunyisa ddala ebyewuunyisa Omuganda mu kaseera nga Bayibuli keesoma nti wanaabeerawo akaseera ak'ennaku we twalibeeredde mu nnaku mwenga mmwe abakulembera Obwakabaka bwaffe temusobola yadde okuzzaako ebbali postponing si kujjawo but postponing kwe kuzzaako ebbali ekintu ky'obadde ogenda okukola olw'embeera. Engeri gye nakulira e Masaka ewa kitange Ssenkungu Peter mu kitengeesa ery'emizinga bansomesa nti ku kyalo n'okuba kufuddeko omuntu omukulu ow'oku kyalo tetwagendanga kulima. Ndowooza mu kitiibwa kye mutuddemu eky'Obwakabaka mwalibadde temuddira ku celebratinga na kukola mikolo gyalibadde nga newe guba weeguli omukolo ddala mu kyambalo ekiddugavu kye wabadde oyambadde ekiriko ekika eky'Engo ekyo nga Ssaabasajja Kabaka bw'atali mu ggwanga lye ebintu tebisobola kutambula kyalibadde kikkakatako nti okugattika bino ebintu kyalibadde si kintu kirungi. Ffe Abaganda sitwabadde basanyufu ate nga twalibadde basanyufu singa wawasirizza mu kaseera akatuufu. Omukyala mu spiiki ye nze nagiraba yagamba nti muwangadde mu bufumbo ebbanga erisukka ne mu myaka 10 era mubadde bulungi temusobodde kwawukana. Nkakasanga mukana akaseera ne bwe kyali batwaliddeyo omwaka omulala mulamba nga muteekateeka embaga twalirinze Ssaabasajja Kabaka ffe mmwe gwe tubasuubira okubanga mukulembera naye okubanga saawa eno muzzaako omukola ebbali naye kyatwewuunyisizza. Kale ate era neneewuunya ne bannabyabufuzi newankubadde ow'ekitiibwa Bobi Wine gwe Kyagulanyi nkujjukiza abantu bano baleme kutwala mu kukemebwa kubanga bwe bakuyita ku mikolo bwegityo olw'okuba waliyo abantu olw'ebyobufuzi byogoba emikolo egimu gizzeeko ebbali kubanga mu kifaananyi eky'enkizo kye nalaba ng'ovunnamira Ssaabasajja Kabaka era mu kukujjukira ne bwali tunayingira byabufuzi ssebo wali mubanda wa Kabaka. Obubanda bwa Kabaka ndowooza Kibanda omutegeera Kibanda ateerawo
ng'omubiri kyaliwe nze bwe ndowooza baali badde tebakusuula mu kukemewa be bannabyabufuzi abakungu be nalabyeyo ab'ebitiibwa ab'enjawulo abakulemberako ne kabaka wano ow'ekitiibwa Kiyimba Firimani sikuyinaako buzibu sikumanyi muzeeyi tolina kyewantwalira naye kinnuma okubanga mmwe abamu kubakulembeddemu okugenda ng'okusala endongo twawulira abasinga mwaddayo ne ku maato agaali gabasse ebiseera biri lwe babanunula okuva mu mazzi ne mugenda okulya obulamu n'abaana ba yunivasite abato kale kitukwasa ensonyi ng'abaganda abasobola okuweereza obwakabaka gye bali naye olw'okuba mmwe ssente z'abakulembera n'ebitiibwa Ssaabasajja Kabaka n'abalaba timusobola okubeezaawo obwakabaka kati mu kaseera yabawa ebifo by'alina okubawa ddala bye yabawa omwo mwe mukoledde ebitiibwa n'okubanga buli mukolo temuggwa mikolo abantu babayita ate mumusuuliridde muli ku mbaga kyabadde kirungi nnyo ekyokuwasa nkiddamu naye mu kaseera ki era mu kaseera ki abengo bannaffe bwe tulifa ab'ekinyomo mwatuswazizza nti kubanga tikyali badde ekintu kimwakoze tekikoleka ddala mudda mutya okusala endongo n'okutimba embaga amatiribona abakulu ab'ebika ebyaffe eby'obwakabaka bwa Buganda mudde mulinga Ssaabasajja Kabaka wammwe tetumanyi abataka bennyini bagenda wa President Museveni okubannyonnyola kabaka ali luddawa naye kennyini mu statement ze tuwulidde mu by'omunda ebyabaddeyo okusinziira kwa lipoota z'amawulire yabagambye simanyi nti naye yabiraba ku social media n'abaana abagenze nti nabo babiraba ku social media kakati abataka mmwe gwogenda kugenda Muteesa Asira ng'ovudde mu honeymoon omwezi nga gumwe mabega wawasizza bw'ava mu honeymoon abazzukulu wabagamba ki jjajjaffe saako ne jjajja mukyala nga bwe mwali mweyita ku mbaga jjajja mukyala ne jjajja mwami abazzukulu mwabagamba ki ku kabaka wammwe do you really think our king is going to die and we still respect you n'embaga zammwe tuziteekemu ekitiibwa that was really a very awkward moment to start a wedding nze ndowooza myaka gye muwangalidde mu bufumbo mwaliseeyo akaseera ne mwongezaayo embaga eyo ne tufena ne tumooninga ne tubeera ku kintu kimu nga kaseera nze ndowooza ffe nga ab'e Masaka ffe tulina obbagamba mmwe abatali b'e Masaka mutegeere empisa y'obwakabaka bwa Buganda mukitegeere nti ffe twagala nnyo kabaka okusinga ekintu ekirala kyonna era buli gwe tulabanga eyawukana ku mugendo tumubalanga kaasa ow'ekitiibwa Muteesa Asira jjajjaffe ow'ekika ekyengo newankubadde nze siri wango nkutegeezaako nti embaga teyabadde mbi neyabadde mu timing embi nga tukutunuulira ng'omuntu ali mu kujaguza ali mu kusanyuka wakotinu w'okusuulirira muno bwe mukulembera obwakabaka era tekyatusanyudde sijja kukirwako ekyo embaga ya Muteesa Asira nze nganze Kanka Kapita n'abanoonyereza ku bwakabaka abaagala kabaka ffe nga ffe tuli basanyufu olw'ekikolwa kye mwakoze tujja kubabuulirako saali agadde kuwalampa mweramannyo era mu bwewombefu obw'ekika ekyawaggulu ntegeeza abantu mwenna nti nze simanyi bibeera wa Ssaabasajja Kabaka saako n'oluli olulangira abo ababeerayo saako n'ab'omusu abaafumbirwa Ssaabasajja Kabaka abo bo sibalinaako buzibu naye ngenda kurizoninga ng'omuntu omuganda ate n'omusajja omufumbo amanye ekibaawo nze naalirowoozezza mu butono bwange wano n'obukopi bwange newankubadde ebyekirangira sibimanyi ti omutanda waffe waabeera we waali badde omukyala gwe yawasa embaga eyali ey'amatiribona n'ekiteeteeyo ekyali kisinga ekkanisa mwe baamuwasiza obuwanvu bwentyo bwe ndowooza nze ndowooza nnyo nti no pulogulaamu zonna eza Naabagereka Foundation ebisaakaate ogenda mu Amerika okwambala empale nakyo kyendowooza nti si kirungi Naabagereka okwambala empale ng'ate ogenze kuyigiriza abantu abali mu Amerika already nga mu Amerika bambala mpale n'alyolowoozeza nti waaligenze mu ggomesa ey'ekitiibwa okulaga abaana abali mu Amerika ekitiibwa ekiri mu ggwanga lyabwe gye wavudde mu bifaananyi ebyo n'alyolowoozeza nti ekintu ekyo kyali badde tekyazze ensa Naabagereka waffe okulaba ng'agenda mu bantu newankubadde bali mu Amerika okumutuuzatuuza ku butebe mu ofiisi omwo ndaba nga kinaabulanya ekitiibwa ky'oyo nga ye maama waffe ow'eggwanga naye nga ngenda wali ku Ssaabasajja Kabaka mbakoowoola mwenna nti ebyoto tuli mu kuddamu kubikuma nga bwe mbagambye mu ntandikwa mwenna mwegatteko ebyoto tuddemu tubikumbe ffe nga tuluubirira oyo yekka sebuufu bwangu tabuuka abalala tunaabazaako ebbali onaasooka akomye okubanga ye waffe oweeguuni kazireyo wali ku nsonga kikuba encukwe nze era nga simanyi ng'omukopi ndowooza nti ne bwe mba ndwadde kasenyiga oba omusujja kikakata ku baana bange oba ndowooza kyali badde kyampisa mukyala wange obutansuulirira okuba ndowooza nyina ebintu eby'enkizo nga ye nange ffe tubimanyi byokka nyina ebintu byasobola okunnyamba ng'omuntu nga tewankubadde musawo ali professional tajja kubinkolera nyina obwamu obutonotono bwe neetaaga okuba nga nkuba omukyala wange abuntegeeze n'okubuntereereza era ng'omukyala gwe ndowooza yasobola okumpa amawulire ku bizinensi yange ne bwe ba institution ne mba nyina obukulembeze ekitiibwa mba ndowooza nti omukyalo wange yagenda okuvaayo ambuulire ku ki ekigenda maaso mu bizinensi gye nalese mu ggwanga naye munnange
kituluma nnyo fe abantu Abaganda abasajja kituluma fe ng'Abaganda abasajja abafumbo mu Bwakabaka okulaba nga mukyala w'Omutanda Nnabagereka oyo alina emiteeko egigerekera ffe ki kye tulina okufuna naddala ekitunuulirwa nti nno ne Kabaka asobola okuba nga alya Namulondo ava mu ntumbwe z'oyo ow'omusu. Kituluma nnyo okulaba nga tumuwulira mu Amerika tumuwulira ludda wa bigambo bitambula ne tukirowoozaamu buli Muganda akirowoozeeko mazima ddala tula mu nnyumba yo kirowoozeeko nga walwadde n'ogenda ne tukuwulira nti bakubunya mawanga eno bw'ogenda eno bw'ogenda kyalibadde kituwa nnyo obukkakkamu ng'abasajja Abaganda n'abakyala n'okunyweza ennyo amaka g'abakyala Abaganda nasaako n'abasajja Abaganda ti munno gw'oteereddewo omubiri n'omuwasa abeere mu bufumbo asobola okukubeererawo mu kaseera akabi. Kyalinywezezza nnyo obufumbo obwo bwe musuubira bwe mugamba Abaganda banyweze kyalinywezezza nnyo famire nga tukiraba nti kitandikira wali saako naye ffe abasajja twakola tutya. Ndowooza twetaagayo ebitongole ebirwanirira ffe abasajja mazima ddala n'olwala omukyala n'akusuulawo mazima ddala n'olwala n'obeera mu mbeera embi baama ye n'agenda mu mikolo. Ndowooza abasajja twetaaga tubeereko eddowooza eggumu ery'omwanguka ng'ate ddene liviira ddala wali we liva eryo eriragira ebiragiro ebituufu tuzzeemukko oluusi mu mpisa zino. So tuli beeraliikirivu nti oyo yennyini ow'okumwanjo eyalibadde atubuulira nga n'ekifaananyi kimu bwe kiti saako ne bakabaka vidiyo katono nnyo bwe kati akatulaga nti ono alina ono wano mu biseera eby'okubeera nti nno bamujjanjaba kyalibadde kituwa nnyo nnyo entegeera. Waliwo entegeera gye nnalabye ng'abantu bagamba nti abalina okubeera ku Ssaabasajja Kabaka Ssennabagereka tumunenyeza bwereere Kasujja nti abo balina okubeera naye. Obalaba nabo olwedde batambula tebamanyi wajali eyalese reasoning eyo nkugamba nti embeera ez'ennono zo zaalibadde weeziri naye nkujjukiza nti tezikyagobererwa zaasuulibwa naye mu kaseera ka crisis what should we be doing nga bwe twetereeza mu ngeri y'ennono nti abaalibadde babeera ku Ssaabasajja Kabaka be bano nga bwe twetereeza naye ate ekisuubirwa mu kaseera kano ennono we yasuulibwa n'eyonoonebwa saako abo abalowooza nti no balina okugisaanyaawo ekyalibadde kisuubirwa mu kaseera kano kwe kulaba ng'Omutanda oyo yennyini Ssaabasajja Kabaka waffe amuli ku mwanjo ye mukyala we be baana be abakuze obulungi basomesezza bawadde ebitiibwa saako naki kulaba mipiira mu Bungereza Manchester ludda wa VIP kakati mbategeezaako abakopi nti Kabaka wammwe asobola kubeeza safe wano mu ggwanga bwe babanga abaana bwe babanga abakyala bwe babanga ab'ebitiibwa nabo bagenda wa Museveni okubuuza Kabaka what are we left with the Kabaka is to demand that the Baganda the bakopi abavaamu obwakabaka era bannyini bwo tudemanding okulaba ng'oyo yennyini owaffe abeera muffe so tabeera mu abo bwe twalirowoozezza nti be bakungu abalina obuvunaanyizibwa bwe tutabalabyemu tetulina buvunaanyizibwa bwe tulabye. It would be very important that our king comes back to his kingdom where the peasants take good care of their king because but ab'ebitiibwa ababukooti nga baagala tubibayite buli kaseera n'obutabalaba mu kamwa bo tebasobodde kukyewa. Kakati mulowooza tukole tutya? Ndowooza tubanjire ddala ate twongere okubanja waggulu wansi mu ttaka eyo ne ku myaliiro egikkirira wansi mu ttaka eyo ku myaliiro egiri waggulu Lugaba nannyini byonna eyabamba eri eggulu lye mulabaawo tumubanje nti ono owaffe ekisiikirize kyaffe kidde wano waliwo wennyini mu Bwakabaka tubeere nakyo kubanga if that is the behavior of your wife if that would be the behavior of your wife how do you expect yourself to be nga mukyala we yeeyisa bw'atyo. Nkakasa nti ebigambo bino nga bwe nakoowodde ku bantu abakulu abasengejja bwe kyalibadde nti mweka abasengejja mwe muba mulaba vidiyo eno mbagambye sirina buzibu bwonna ku muntu naye ate nkiikirira ebirowoozo by'abanoonyereza ab'enjawulo nga guno gwe mukutu ogwewaayo okumira pini kye bayita okumira pini gwe mukutu ogwewaayo okumira pini twogere ku nsonga ng'ezo zibaluma Abaganda ne mwekuniza ne mwekweka mu bisenge byammwe ne mutya okuzoogera ffe tuziteekawo muzoogere abazeerabidde muzeebuulirireko tusobole okutegeera kiki ekigenda mu maaso naddala ku Kabaka waffe. Kyewuunyisa tukoowolako ku Baganda abasinga okubeera nga mussa ekitiibwa mu ntegeera sako n'ensanyuka eyo ey'enkizo nga buli kintu mukiwa obusinziiro bwakyo okuva mu nnono. Nze ndowooza nti Ssaabasajja Kabaka yasiima nakkiriza abavubuka mweyagalire mu Bwakabaka era n'Obwakabaka mumukulembererako n'abuwa omuvubuka kati ng'akuza ebintu by'ekivuka takyabitegeera. Oyo ne yali omuvubuka muno mwe yabaweera empaka ez'ebika. Kakati nsaba okwebuuza bannaye mu ntegeera entonotono ey'omukopi kankaka ddala tukyasamba ky'emipiira gy'ebika nga Ssaabasajja Kabaka alina okusanyukira nga tugamba nti gyali Omutanda gyali nannyini nnyumba gyali alamula ali luddawa. What makes the bavubuka excited
and they go ahead to play emipiira. Tewali program ya Bwakabaka nakitegeddeko nti nga 16 June mbu waliyo n'emyoleso gy'ebyobulimi. Baminisita bali mu Bwakabaka batambula bagenda eno bagenda eri. Naye tebalipo ku baminisita n'omu asobola kuvaayo n'abanyonyola Ssaabasajja Kabaka. Abalimi mugenda kulima mu Bwakabaka ku ttaka ly'Obwakabaka mazima ddala. Mugende mu myoleso mwanirize Katikkiro Charles Peter Mayiga. Atasobola na kunnyonnyola bantu Bwakabaka gyali. Sincerely, really. Eyo yentegeera ey'Omuganda bwe yali badde. Eyo yentegeera ey'Omugundu Omuganda ayogerwako nti yali mutegeevu nyonnyo n'abazungu baatuuka n'ogamba nti lino kkula ddala eri Afirika nga Uganda tennaba kuteekebwawo. Uganda nto nnyo ku Bwakabaka. 1962 Uganda lwetondebwawo, Buganda lweyatandikibwawo. Omuzungu yagenda okitunuulira nga azze wano nti eno ensi erimu obutegeevu obw'ekika ekyawaggulu. Obumu nga businga n'ewaabwe sinakubadde nga yali ayogera yali muzungu. Yenda okitegeera nti entegera gye yasanga wano yankizo nnyo, naye kati tutuuse tutya? How did we reach there? Ddala tutuuse tutya ku ntegeera ey'ekikula kino nga mwenna musirise? Omuntu n'atuuka okugamba nti kaakati Ssaabasajja Kabaka taliwo, kakati Katikkiro yafuuse almost everywhere. Mbakoowoolako abantu b'eruweero egyo emyoleso egyo temugigenda mu mpaka nga Kabaka waffe akitegedde. Ebigambo bino mbyogera lwatu era newankubadde mulina ebyokwolesa abantu b'eruweero gavumenti yabakozesa n'ebasuula terina ke yabawa. Kakati ne bano buli ayinoonye ebyakadinga ebyokuzannya emizannya ajja wammwe. Abantu b'ebulemeezi eyo mwenna mbakoowoolako ebyo ebyolesa ebitegekebwa bano simanya baani baminisita batamanyi na Kabaka gwe baminisitaringirako gavumenti ali luddawa. Egyo emyoleso mugira mugiwummuzaamu. Kasita Kabaka waffe alitereera embeera neterera mu Bwakabaka bwa Buganda muliddamu okwolesa nga muli basanyufu olw'ebyo ebibala saako n'amakungula ge mukoze mu luweero omwo. Naye kakati mugende mwolese gawe mpulira babakoowola nti ate kino. Tukubiriza abantu b'ebulemeezi eyo mwenna, abantu abali mu luweero temugenda mu kisaawe okubeera nga muwagira ebintu ebyo mpaka bulijjo tubiwagira nga tumanyi nti omutanda gyali. Ssaabasajja Kabaka yo yennyini gwe tuwa amakula ku buli harvesting era bwe kyogerwa ne mu bitabo ebyedda nti bwafunanga kyofunye ku nsi y'Obwakabaka ng'obaako ekimu eky'ekkumi ky'owaayo oba ekyo ky'otambuza okugenda okubeera nga kibeerera ddala wali ng'owaayo ekiweebwayo ku makungula ag'enkizo g'obeera okoze. So now I'm wondering who are you giving amakungula? Amakungula ago muli mu kugawaani ddala ng'onannyinimu Ssaabasajja Kabaka taliiwo. On a serious note, ekino kyojjako ng'ogwayo amakula oba Katikkiro wajja naye mumuwa amakula agatwalira ani? Mazima agatwalira ani? Gemba muwaddeyo ku lw'Obwakabaka oba mugaba bano ba minisita kutikka ku mmotoka zaabwe kutwalira baana baabwe kulya kugejja mbuto. Mbategeezaako. So tukubiriza abantu b'ebulemeezi, it will be a serious boycott for that function. Mutegekewo era nga tubakubiriza era mutegekewo enkola ey'obukakamu etali ya kuyombagana na muntu wabula okuzira emikola egyo muleme kulabikayo. Sibakoowoolako nti mugende mwekalakaase mukanyuga amayinja nedda ng'era Abaganda mu biseera Omuzungu we yabajoogera mujjukira Omuzungu bwe yajooga Abaganda ne bayoola enfuufu ne bamukuba enfuufu. Ekikolwa ky'okuyoola okuba Omuzungu enfuufu kyali kyakumuka kasa nti byoyogedde era tebikwatagana n'ekyo ku misirembe nga Kabaka waffe tali wano byajja okuteesa simaya bakole batya abatakadde beevaamu. Nammwe bannannyini Bwakabaka abasajja Abaganda abalina okukola enkola zonna ezeetaagisa mbakubiriza nti mukole kyonna ekyetaagisa musobole okuba nga muboyikootinga ebintu ebyo ebitawa kitiibwa Bwakabaka bwaffe. Kaakati twakiwulidde era nga neeyongera mu maaso nti abataka bagenzi wa President Museveni omubanja Kabaka. Twebuuza ensi gye tulimu oba neeragawa, ekyo nno sijja kirwako nti era naye bwe yabaddeyo yabagambye nti nange simanyi gyeri nabiraba ku social media nga naye bwe boogera babiraba ku social media. Eggwanga lyaffe kasita lyadda mu kuweebuuka abataka ne mwerabira emirimu gye mulina okukola ne mudda mu kutunda amataka ne mudda mu kwemoola n'okwerigombera e Kampala ne mwetoolola wano Obuganda ne mubusiiga ettoomi. Kaakati nammwe bwe mutyo bwe muli gubazzeeko oluvannyuma nga bubavunaanwako era oluvannyuma lwe muzzeemu okuddamu okukitegeera nti nno Buganda teri Kampala mulemereddwa baabaggalira abo ababanyigiriza baabaggalira mpaka kutuuka kubeera nga munnamwe gwe mukulemberera naye Obwakabaka temukyamulaba. It would be very important obutalaba nga bifaananyi nga muline Katikkiro nga muline Kabaka kubanga mmwe bakama boono Katikkiro mumusinga amayinja n'ebitiibwa mu ranks z'Obwakabaka mwe bajjajja b'ebika byaffe mmwe bakama baffe nga sinatuukana ku Ssaabasajja Kabaka. But how would you tell us that nammwe kati mugenda wa president? Seriously, mutandika mutya nammwe otugamba nti nammwe temumanyi. Njagala okwajuwinga ku kintu kino kyesikkiririzaamu.
abantu okugamba nti Katikkiro yabalemesa ogenda okulaba kabaka kituufu yabalemesa bw'abanga yabalemesa okumulaba kubanga sikiwulidde mu mutaka omu mukozeewo ki okulaba kabaka ye wa Museveni nga yo bwe mugenda ye mumulaba nga bwe mugenda wa President Museveni ye mumulaba kiki ekiri awo wakati awo ekyenjawulo ekyabalemesa okulaba kabaka owaffe oyo yennyini ng'eriyo babaggulira eri muyina agent Joyce Nabbosa Sebugwawo atera okubatwala ate nga neeno ebigambo ebimu tujja bisengejjanga nnyo nga mubigamba abakopi kubanga ffe bannannyini bwa kabaka tubyetegereza. Nsaba okubabuulira nti twategeerako emabegaawo nti Ssaabasajja kabaka waffe bapulaninga oba bateekateeka okumukukusa okumujja mu ggwanga eririmu abaganda ababiri atwalibwe mu ggwanga eritali mu baganda babiri. Nze nno nga kankaka eno ndowooza yange okusinzira okubeera nti ndi munnamawulire omunoonyereza amanyere yeetabye mu bintu ebitonotono ebyo byenjogerako byeseetabyemu nnyo sitera nnyo kubiteekako sira siteekako nnyo kubiteekako sira. Kakati tulowooze mu ndowooza eno ng'abantu abakulu abaganda kambabuulire ekintu kino kankirambulule newankubadde natandise nakyo. Nze ndowooza nti Ssaabasajja kabaka ng'afunye obujjanjabi anoonya kuwummula kyalibadde kirungi nnyo okuwummulira mu ggwanga ng'omukiise waali aliyo muganda. Eyo statement yemu nga bwe tugikoze mbagambye ngenda kukwata kimu ku kimu. Temulowooza nti kyalibadde kirungi ekyokubiri ng'omukiise akiikirira eggwanga eryo mu nsi eyaffe omuli eggwanga lyaffe Buganda ate nga naye muganda sa Kirumira Godfrey Nagagga Godfrey Kirumira nti ate era nga mukwano nnyo ow'olulango w'oku Lusegere owa Ssaabasajja kabaka okusinziira ku bitonotono bye mmanyiiko. Buli muganda yalibadde musanyufu naye nganze kankaka n'abantu bwe tukola okunoonyereza siri musanyufu. Ekisooka mwenna mwesibye ku kyokubeera nti ddungu eyo si y'ensonga ne bwe liba ddungu ne bwe kaba kasana ne bwe kiba kiri luddawa oyo omutanda Ssaabasajja kabaka waffe alina okubugirizibwa okw'enjawulo okuva mu nsi eyaffe okusobola omubaako. Naye nganze mbategeeza lwatu nti siri musanyufu era nze omu kubalowooza nti Ssaabasajja kabaka alina okuggibwa gyali Namibia ateekebwe mu nsi endala naddala akomezeweyo mwene eyaffe mwasobola okufunira emirembe kubanga okusinziira ku neeyisa y'abakungu gye tulabye we no longer have trust in bakungu. Tetukyalina bwesige bwonna mu beebitiibwa be tulina mu Bwakabaka saaka ab'oku Lusegere tulowooza nti ffeffeka abasigadde okulwanirira empologoma y'Obwakabaka bwaffe buno bwe tulimu. Kaakati kambazzeeyokko emabega era nga nziramu okubalaga olukalala lw'abaganda ba Ssaabasajja kabaka. Nawulira ku bumulumulu bwe sigenda ate kwanjuluza lwaleero naye bwe munansulaasuna nja bwanjuluza obuli mu famire munda nga mu famire eyo mwe muva ebigambo nti Ssaabasajja kabaka si mwana wa Muteesa. Abambejja abatonotono abali eyo be basinga okuteekawo ekigambo ekyo nga nnyina ne bwe naviira mu mbeera ne mugamba ebigambo ebitaali birungi bwe yankubira nga yeefudde omulangira n'ambuuza oyo si mutabani wa Dawudi Okyenge n'ayogera bingi nnyo twavaawo bubi era tetukyakwatagana tuli mu myaka 2 owa mwaka nga gumu n'ekitundu. Enjogera ezo ziva mu lulyo mwennyini. How do we start to trust? Nze mbagamba nze nganze siri musanyufu kubanga ali mu nsi eyo. Nze ndowooza nti kabaka waffe yalibadde seefu nga ajjiddwa mu nsi eyo n'atwalibwa mu nsi endala ate ensi mwe yalitwaliddwa yalibadde yaffe kubanga ekigambo nsi kitegeeza Buganda. Nze ndowooza yalikomezeddwa wano. Tewaliwo muntu yenna yalibadde nakwemulugunya kwonna kabaka bwe yagenda e Germany okujjanjabibwa kubanga tumanye empisa entonotono ey'abazungu nga bw'erina okubeera. Tumanye empisa ey'abazungu nga bw'erina okubeera. Abazungu oluusi beewalawalamu ku bintu ebimu naye bwe twawulira nti addiziddwa mu nsi enfirika kakati kino nze kambabulire mu ndowooza yange n'ebirowoozo byange bye ŋŋenda okubawa kino saakikkaanya nakyo. Ekisooka bwe mbaddiramu n'embalaga abantu oba baganda ba kabaka tuzze tukiwulira lunye nti mu famire mulimu okwerumaaluma era nga bino byamala ne byabika ne byeraga lwatu newankubadde sijja kubanga mbirambulula olwaleero mulimala ate kuteekawo mbeera ne tulyoka tubyanjulira abaganda abatabitegeera. Kyalibadde kirungi nnyo nti olw'okuba nti Prince Joseph Ndawula muganda wa Ssaabasajja kabaka naye bw'oyongera n'okola okunoonyereza ate yennyini gy'ava mu lubiri olumu gy'ava wano mu Buganda
olwo olubiri olumu gyava enkayana eziriyo bazikola bazitunuliza kabaka Ssaabasajja Kabaka enkayana eziriyo nekitandika okutulowoozesa mu ndowooza yaffe mu mitwe nti nayo cannot be a safe place for our king to be kubanga abantu abajjukira nga mumanyi ebyafaayo mu mwaka ogwa 2019 mu lulyo lwennyini mwavaamu abalangira saako n'abo ab'olulyo lwa Ssaabasajja Kabaka 2019 7 ne bakwata kabaka waffe ne bamutwala mu kooti ensukulumu high court in high court land division olw'enkayana ku ttaka nga bagamba nti oyo yalidde ebyabwe olw'okuba nti yali abizizza wansi w'obukuumi bwa Buganda Land Board wansi w'obukuumi bw'obwakabaka obw'ettaka bano 7 bamukwata ne bamutwala mu kooti olunaku olumu mu nsi mwe lwesigenda kwerabira I had a chance nafuna omukisa okuinteractinga n'okunyumyako n'omulangira Joseph Ndawula ono nga ye ambassador wa Uganda e Namibia ate nga muganda wa Ssaabasajja Kabaka emboozi gye nsuubira nti nno teyawanvuwa kusukka ddakiika 5 yadde nga ndowooza ali wakati w'eddakiika 5 ku 10 nasobola okufuna obukkakkamu mu mboozi gye twanyumya wakati w'omulangira n'omukopi mu kifo ekimu wano mu Uganda nga musisinkanye era be twanyumya mbijjukira bulungi kubanga nze ng'omukopi kyali kya kitiibwa okunyumya ne muganda wa Ssaabasajja Kabaka twanyumya emboozi naye awo nnyini mu mboozi mbategeeza nti Katonda yansaasira nti ebigambo ebimu sigwira bigwire mbambimanyi kaakati era ku kigambo ekyo kwensinziira okuteekawo endowooza nti kyalibadde kirungi newankubadde abakungu balina Ssaabasajja Kabaka ng'omuganda yalibadde mu mativu nti Ssaabasajja Kabaka ali mu nsi omuli muganda we nze nga kankaka siri mu mativu olw'ebigambo ebitonotono ebize bitambula mu famire osobola okukinoonyaako abasigoberera obulungi nnyo 2019 ab'olulyo bennyini abawera 7 nga bano bwe mbamenya kwaliko omulangira Prince Alexander Simbwa kwaliko n'alinnya Edisa Manjeri Nabweteme ne kubeerako n'alinnya Elizabeth Nakabiri ne kubeerako Omumbejja Juliana Muggale n'omulangira Kimera Luswata saako omulangira David Namugala Mawanda onono nga ye musika wa Mawande Salama bano bakwata kabaka waffe ne bamukuba mu kooti kijjukira bulungi kati olubiri lwe nalindimu ebiseera ebyo lwali lwe Salama gye nasisinkanira omulangira Joseph Ndawula ebigambo ebyantwazaayo byali byakundabula ku bigambo ebyayitibwa ebyakalebula ebiseera ebyo era twabyetonda twatebateba nga ntwalibwa okuteekebwamu empisa n'omulangira Kasujju Lubinga naye ku ngeri ki n'ebyo bye nalaba olunaku olwo emboozi gye nawulira kwensinziira olwaleero okukola argument nti naalirowoozezza ze nganze ndowooza yange ng'omuntu naalirowoozezza nti kabaka ali safer with the bakopi than the balangira kabaka is safer in his own country than in a country where executives and the businessmen and the rich men are bwe ndowooza yange era etanzigibwako ate nga mbagamba osobola okugimpabuliramu siri mu mativu neeyisa eyise eriko n'ebyafaayo bimanyiddwa ku ngeri ki kabaka waffe gyayisiddwamu ab'olulyo lwennyini so sikakasa nti mu kaseera kano mmwe be tusobola okwesiga ku bulamu bwe nga ffe abakopi abasobola omulwanira tetumanyiwa gy'ali ekyo kankibabuulire ne president yabagambye abataka nti tamanyiwa gy'ali n'olwekyo ffe abakopi bannyini kabaka ffe tulina okumanya gy'ali ku kiwandiiko ekiroopa Ssaabasajja Kabaka abantu bano ab'olulyo lwe ekyali kiwezaako emiko 13 nga bayita mu balooya baabwe bw'ojja mu Buganda temulimu balooya baguma and company advocates batwala Ssaabasajja Kabaka mu kooti ne bamuwaabira banono nga bagamba nti ettaka eririko obugazi bwe nategeera nti bwali bugazi nnyo naye endowooza zaalinga square miles 18 nti bano bamulumiriza okuba nga yali alyezizza kakati kanzire mu ngeri ey'ekisajja kikulu high court yayita Ssaabasajja Kabaka era nemuwa ennaku 15 zokka ajje yeewozeeko to file his defense against his own family members 7 of whom are princesses the royal family ku argument yange eyo kwensinziira okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka is safe in his country. He is safe with the peasants than the royals. Oba muntegedde bulungi
ku byafaayo ebitonotono n'ebyama ebizunzibwa nga bifuluma ennyumba ennangira ng'abalangira n'abambejja be babyogera ne bitandika okutambuzibwa saako ne mu ŋŋambo ezitatadde n'obukyayi bwe tuwulira abamu bwe balina ku Ssaabasajja Kabaka n'ebigambo bye bapakira n'okumwogerera tulowooza nti Kabaka waffe ali newankubadde ensi mwe yatwalibwa nga muganda we yaliyo nga ambasada nga owekitiibwa Kirumira Godfrey yaliyo nga mukwano gwa Ssaabasajja Kabaka tulowooza ekyo tekimala tetwalirowoozeza nti kibi naye tulowooza tukimala we need to have our king in a more safe place which is our place. Bwe kibanga abalangira ab'olulyo mutuuka ku extent okubeera nga tebisobola kuggwera mu nju yammwe nga tebisobola kuggwa ne mukkaanya saako n'okuwuliziganya ne mutuuka okukkaayana ng'ekibakaayanya ttaka ery'Obwakabaka lye mutagenda kusenawo okutwala ng'era lyammwe limanyiddwa nti ate mu kyapa bw'ekiti lyali ly'abazungu bajja ne batabula ne batutabulira namu ffenna. Bwe kiba nga temusobola kukkaanya ku kutuuka Ssaabasajja Kabaka mutwala mu kkooti kitegeeza waliwo obumulumulu bwe tutasobola kubeesigisa na bulamu bwa Kabaka. Bwe njogera munaagamba nti bannaye omusajja kiki naye Ssenkungu bwe yanzaala yampa amagezi agamala okusobola okwetegeerera. Newankubadde nawulidde mugendayo ne mumpaabira adduke wa taata wange ne bampaabira adda kale naye kyengezaako okubagamba buli muganda abeere mweraliikirivu antiiru nga nabakowoddeko ne bagamba program ene y'abantu bakulu mpaka nga tulabe Kabaka waffe nga abakopi bategeera nti ali wali mu lubiri lwa wali babeera bamanyi nti Ssaabasajja ayiseewo. Ffe twabeeranga erubaga bwe nali nakayingira e Kampala awo nga ku nkulungo ya Ssaabasajja Kabaka abaali babeera mu bitundu byawo twamuwuliranga nga akajjuza namu yayitangako nga bw'abeera enkoni abantu bamulabako nga akajjuza era buli muganda aba amanyi bulungi nnyo ti empologoma mweri. Kakati argument yange egamba we cannot trust the royals with our king. It is better off ng'ali nabo naye nga naffe tumanyi waali nabo ali luddawa nabo wawe bali olw'ensonga nti ebyafaayo byammwe tebibeeyimirira kimala butatulaga nti temulina bumulumulu na mu mbeera ya Ssaabasajja Kabaka ey'obulamu bwe mwali twekakasa bulungi nnyo ffe ng'abakopi nti temwali badde bantu batuufu kwesigisa Kabaka we tutamanyi waali twali beesize nga mmwe mumanyi nga naffe tumanyi ffenna wamu nga ffenna tumanyi Ssaabasajja Kabaka waffe waali. Nkowoola abantu mwenna nti nno obuyambi obw'enkizo obw'omu bbanga obwa wansi obw'omuttaka obw'oku nnyanja obw'okulukalu obw'omu binnya obwawa bonna buli mu kukuma kyoto ekyazikira mu Bwakabaka bwa Buganda. Ebyoto byonna ebyoto kasita bizikira kitandika otuwa bad impression nti nno kirabika omuliro guzikidde mu Buganda. Kitandika otuwa bad impression nti Kabaka kirabika abulidde mu kibira. Kati mbakoowola ebyoto byonna tulina obizzaako bano ababizikiza baleme kututiisatiisa na kutandika kukaabya bakadde baffe maziga nti Kabaka taliiwo. Nedda kakati mbakoowoolako mwenna asobola mpeereza olukulu bwe ruti ziba za nkizo ziba za njawulo okusinziira ku byoto gye biri eby'enjawulo n'abakadde ababikuuma mu ngeri ey'ebyobuwangwa muteekeewo enkola enku zino ntandika okuzitambuza nzitwale ebyoto biddeko bikume n'ebinaayogerwako n'essaala ezo ezibeereyo mu bifo eby'enjawulo nga ku guno omulundi nja kubalagako ekitono ku bye tubadde tukola nja kubalagiko ebyo ebisaana okugenda mu kamera saako n'ebibulayo byonna nja bikuŋŋanyiza mu puroguramu emu nga bwe nabalaga kiri ekyaggwa twakikolera akaseera kasita kyaggwa na bino tubadde tubikola kasita biggwa byonna naye ebulayo kimu kweka okuzzaako omuliro ku byoto byonna bireme kuddamu kuzikira. Njagala nga buli wamu weŋŋenda njiwawo enku njagala nga buli wamu weŋŋenda nteekako akanyama n'ebyetaagisa n'akabaani nenkagula nenkalekawo nengenda ku kyoto ekirala nengenda ku kyoto ekirala nengenda ku kyoto ekirala eky'Obwakabaka. Ensonga zino zammwe kennyini muzeekwatire mu kaakati mujja kukozesa essimu ze mumanyi ezange obulungi twebuuze tuwaŋŋane amagezi tusobole ogenda ate kya bunnambiro w'olabidde puroguramu eno w'obeera okikolera. Ensonga ezo ze mbawadde bye birowoozo ebikuŋŋaanye okuva mu bantu ab'enjawulo be tukola nabo n'abo abakyasinze okuba nga balumirirwa ensonga. Puroguramu zenkola nzijja mu kuwabulwa, puroguramu zenkola nzijja mu bubaka bwe mumpeereza, puroguramu zenkola nzijja mu maloboozi, puroguramu zenkola nzijja mu biwandiiko eby'enjawulo. Abaganda okwetoloola ensi yonna bye munsindikira okukakasa nti koze eno mugiriko. Mbajjukiza n'ekirala wonna waalibeera we tulibeera wonna waaligwa we tukola ki we tugwa ffenna abantu emiliyoni 2 Ssaabasajja Kabaka ng'ayingira wano nawulidde olugambo mbu baamukukusadde ali wano mu ggwanga olwo sirulinaako bujulizi.
bwe ndiba nfunye engeri gye ndi munoonyereza amatu gange nja gateeka ku ttaka engeri gye ndi ssenta etuukirwako ebintu eby'obujulizi eby'omunda bw'aliba ali wano mu ggwanga nja babulya naye taliiwo ebyo bya bulimba singa abaddewo abataka baaligenze owa Museveni naye nakkiriza okubawa passport okubawa transport bagende Namibia nekyo nakyo kya buswavu ddala abakulu b'ebika bannaffe mwe temubeerako beetefutefu ku mbeera yonna buli kaseera kabaka lwagira tugenda wa Museveni mwe temubeerako beetefutefu mwaddawa lwaki temukola enkola esobola okubeezaawo abazzukulu wammwe nga basobola obbasasulira ddala omuganda owaffe ddala nga gwe kabaka gwe mukama waffe gwalibadde gwe mukulembeze w'okuntiko w'ekika kyaffe ddala bukaseera ogende ng'okulomba nga weetaaga okunoonya kabakawo even in these times trying times nga twetaaga emergency ddala abataka bagende wa Museveni okugyayo sente za transport ti abasasulire woteeri mwe banaasula abasasulire gundi abantu ab'ebika byammwe mwakola bubi ne mweyonoona twabakyawa abantu bakyawa ebika byabwe olw'enneeyisa yammwe etajjansa even in these trying times mwali tulagidde nti musobola okukola temulina kye mukola okuggyako okugenda okulomba okusaba sente we are very unhappy with your behavior that's why we abandoned you and you are alone these days mugenda bugendi kusaba sente bwabanga omutaka Mutesaasira asobola okusala endongo mu biseera trying times ez'obwakabaka bwa Buganda muntu kyagenda okuddamu okusanyuka nti naye ajja kwetaaga okuyamba akaseera kali mu buzibu akowole ku bazzukulu bamuyambe abantu mukola ebintu bino nga mulowooza mwe temuligwa mu buzibu kakati kabaka wagudde mu buzibu ono omutaka ali mu kusala ndongo tasobola yadde okwongezaayo omukolo newankubadde omukolo gwe mwagutimbye bulungi ne gubeera mulungi jjo ne muyita abakungu ne musanyuka ne mulya ne munywa naye kyalibadde kya buwazi kakati abakulu b'ebika tubagamba era mugenda kubeera mu eyo embeera ey'ogenda ng'okusaba miliyoni emu nti buli omu akontributinge olw'ensonga nti abazzukulu bammwe bemukulembera baabakyawa olw'enneeyisa yammwe etajjansa eri bwakabaka na kabaka wammwe temuli beetegefu you are never prepared for anything kitegeeza omulabe yenna ssebo agenda okusaanyawo obwakabaka bwaffe kati yabumaliriza alinda kaseera waalijjira abwere nga era n'olweyo abuteeke ng'ebiyenje mu kasonda kubanga mmwe abaali badde babubeererawo mmwe kennyini mweyonoona mutunze amataka mubbye buli kimu ekyabadde ekyekika bafe ab'ebika ne tubakyawa abazzukulu bammwe abali mu kika ne tubakyawa tewaliwo yadde olukuŋŋaana olutonotono ne tusobola okusondera ne tulaba ne tukuma ekyoto ne mutubuulirira tebiriiyo pozi byasigala waffe mu bakinyomo ab'ekinyomo tutera okugenda ekyasa pozi nga gye byasigala naye mwe abasigadde mu nsobero oba muli luddawa abalina okukola emirimu wakati mukyagikola buli omu ayagala sente buli omu bwe batampa sente bwe batampa mmotoka bwe batampa kino temulina kye mukola that is why every time there is something you need to do you need to go and beg from politicians who have stolen from the same resources that you must be preserving for this country ebintu byennyini bye mwali badde mukuuma ebibira biweddewo entobazi ziweddewo emiti egy'obuwangwa giweddewo mugyokyezaamu amanda kakati lwaki abazzukulu tebabakyawe mutuuka okulomba twagala tubabuulire ebintu bino mbitegeere muleme kugamba nti omusajja oyo walugezigezi kakati nze eddoboozi lyabo kuba nze mukuŋŋaanya ate nze muweereza wano bwe mbikuŋŋaanya mbibabuulira abazzukulu bammwe baabakyawa olw'enneeyisa yammwe etajjansa ennono mwagisuula musala ndongo eyo nayo n'ebika mwavaayo mubitunze amataka mwenna muli mu Kampala muli ku bodaboda muli ku biki mwenna mweyonoona totale tinaaba abasigazaamu akasente akatono akasobola okukola embaga addira embaga n'agikola nga mukama we taliwo ne badda mu kusala endongo ng'abakungu what awaits our kingdom in the future kiki ekirindiridde ensi yaffe eno mwe tuli ddala ng'enneeyisa yammwe eri bwetyo mbakubiriza nti nno si bigambo nga bwe nabakoowoddeko nti bibeere bigambo byabategeevu n'ananyiiga ddembe ly'okunyiiga naye ebigambo ebyo tebirumibwamu okuwabulwa n'okubeera nga ntegeezebwa ku kye mba nsobezza kintu kikulu nnyo ate era ng'omuweereza ow'omukutu guno nsaba bikolebwenga ate era mubimpabule n'ekiddako muŋŋambe nti nawano kwatawo mbajjukiza bwe mubanga mumpagidde nsobole okubalaga nja balaga ebintu bya Buganda ebyenjawulo nammwe abakulu b'ebika abanyigirizibwanga ettaka lyabbiibwa abo abeefuula abaagala oddisaanyaawo musobola okutuyitako ebifo by'obuwangwa ebiseenyiziddwawo bamusiga nsimbi tubirage abaganda babimanye basobole okutegeera tukowoole ku baagundi nti ate bannaye abannakinsige wano batunzeewo ab'ennyonyi wano batunzeewo ab'engo wano batunzeewo ab'ekikula bwe kiti ab'engoma abakyaba buli kimu byonna tubirage kuba abaganda basobole okumanya nti bye tunwanirira biri wano kubanga abakungu abali mu Bwakabaka baalemwa okubuulira abaganda nti bino bye bintu byaffe ebyenkiza abaganda bye tulina okukuuma kati abaganda bakaayana kimaze kutwalibwa so nze nzekka bwe musobola okwesiga okusobola okuteekawo omulimu ogwo ne bannanga abalala basobola okuneegattako buli wamu mukuba akasimu nti wano tusobole okubeerawo tutegeeze nti luno olusozi lwa nkizo bweti tuginnyonnyole abaganda bagitegeere tusobole okutegeera nti kino ekifo kya nkizo bweti abaganda bakitegeere tusobole okumanya nti kino ekifo kya gundi abaganda bakitegeere such
such that bwe kirituukanga oyo agenda okusaanya azze kwerabweza asange nga waliwo ebijinja ebisobola okulwana n'okuuma obwakabaka bwaffe. Ku mulundi guno mbasiibudde muwagire kozeyo nga muyita ku namba z'essimu emu ya WhatsApp emu ya MTN osobola okukubako eya WhatsApp obutakubako kubanga mbeera nkola kinzibuwalya nnyo okwata amasimu ng'ate ndi ku kamera nkola saako ne obudde obungi bwe mmala mu kunoonyereza. Ku mulundi guno mbasiibudde Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwaffe tukusabira Mukama akuwangaza era kusuusa embeera ekutawaanyiza akutebenkeze era osobola okukomamu Bwakabaka bwaffe. Tukulindiridde gwe waffe Sekkesa Namunswa Sserulyo Lulanda olanze olulyo lwaffe mpaka ku bazzukulu abaawa n'abaawa kuba Buganda twagisangawo tujja girekawo ate naffe twagala ebeerewo ng'ate tugyeyagalira mu mbasiibudde n'abalaba mu puroguramu endala. Zine mpale z'ebituli mu balenzi nabo omuwala bambala mwera ogw'omulembe